Bw'omala okuactivatinga sound ngamba ntandike. Yo, platform your enjoyment. Ready? Camera rolling. Action. Tubanirizaako nnyo mwena abatulaba yonna gye muli e Uganda wano n'emitala w'amayanja eyo. Tukomyewo nate katebe n'abagenyi baffe ab'enjawulo program olugendo lw'omuyizi tubatuusibwako aba White Angels High School Kalagala, White Angels Primary School Masajja, twene White Angels Primary School Bulenga Swegamba. White Angels sponsor program yaffe eno naate ate bali bokka batambula ne bamatovu painters abasajja bano basiizi balangi buli agala omusigira ennyumba ye essomero n'ebirala bingi kale n'amalo gabaga bomoso basobola gatereeza ne gadda bujja nga bwe mbagambye program bagiyita olugendo lw'omuyizi nate tulina mwana muwala atukyaliddeko olunaku olwaleero amulaba twagala okumanya ye atambudde atya n'ebirala ebiringa ebyo tusanyusa okulaba. Amanya gwana? Manya nze Namale Rita. No, beautiful like that. Osoma oba tosoma? Lemon parankwi. Eno nange mbuuza ebitategeereka kubanga omwana ali mu uniform ate mubuuza oba asoma oba tasoma. Kale osomera wa? Somera ku White Angels High School, PG Ekalagala. Osomera ku White Angels High School, PG Ekalagala. Kireka babalabirira bulungi kubanga endabikayo simbyo nyirira bambi. Okay, kakati twagala otunnyonnyole olugendo lwo mu kusoma okutuuka w'oli lutambudde lutya? Nze ng'omuntu natandika okusoma ku White Angels. Actually nze tambudde mu White Angels wokka. Bwe tandika okunoonyereza White Angels Nursery e Bulenga. Bwe navaawo nagenda lumu White Angels Primary School era e Bulenga. Nje nasuka bulambalamba mpaka wa empiji wanira White Angels. Ngamba onana ndi mu White Angels mwenza. That is a miracle. Okay, White Angels efukidde White Angels kwegamba ebyafaayo byo ku ntande bijja tulema kusoma ofudde. Okay, kale kakati olugendo luno olw'okusoma lutambudde lutya? Olugendo lwange naawe luwooma. Era teri luguudo oba teri lugendo taliimu nsozi. Era nga ne okusoma we kiri. Togenda tambula oba ng'osoma osanga okusomoozebwa la ate bikwanguyire la bikunyumire nnyo tola bikutame. Nange ng'omuntu kye kimu era ng'abalala bonna. Era nga ekintu si kyali wansi ntuseeko waggulu tebiyinza bba bitono ate tekiyinza bba kimu kitegeeza nti biwera sinza agamba nti kibadde kimu nebadde biwera mu byo nsanzeemu ekizibu ky'okuba nga mbadde n'obulwadde bungi okitegeera kati nga mu bulwadde obwo obungi oyinza okwesanga nti wakatandika okuba nga asetolinga mu kusoma ekirwadde ne kikugwira ate ng'olina ova mu ssomero ogende bakujjanjabe kati oba wakadda otandise okuteerera obulwadde buteredde ne bakola ebibuuzo jjukira gye babaddeyo nga basoma abalala mukwano tobaddeeyo mu kubanga tobaddeyo okola ebibuuzo gankudda waka omuzadde ayinza okuba nga takuliiko kyamaanyi tewabaddeyo ki abantu akuyombesa kyose ogambe nti ye kikikyo lwakisibireka kubanga n'obulamu tubonsapootinga at times. Weewaawo newankubadde waliwo ebizibu ebyo n'ebirala bingi by'otayogeddeeko ne kyekikuleetera okukuuma ng'osigadde okyasoma? Omuntu aba n'ebiruubirirwa mu bulamu bwe obw'ensi muno mwatambulira era buli mwagenda okukola ekintu ng'alina ensonga lwaki akikola kati nze nsigadde mu kusoma era nga nkyali mu kusoma olw'ensonga nti nina kye njagala okuba abigendo bitoolo nina kye neegomba nina gwe neegomba sinakindi nina okukkiriza nti nja kibeera ensonga lwaki nkyalimu. Okay, yensonga lwaki okyali kusomera kubanga olina kye weegomba olina bye weegomba okukola olina ne by'oyagala okuba oyagala kuba ki? Bintu ki ebyo ebikuleetera okunyumirwa essomero? Okunyumirwa essomero ddyo nga ddyo essomero lirina environment ennungi abasomesa nga bo factor y'amaanyi kuba omusomesa aba atamya omwana okusoma sirina nsonga lwaki mba neesiba mu kusoma n'emikwano gy'oba nagyo okumpi naawe gino bba nga gikusapootinga mu kusoma kwo ne family background nga yo balina obba nga bali in support with you okuba nga tebakuwagira waka wadde nga nkwerera fees naye nga takuwagira aba takuyamba yadde. Okay, biki ebiriyo ebinyuma banno bye basuwa
abalala basubwa nti white angels buli muntu bw'ojja ofuna ky'oba okimye gwe ng'omuntu bw'ojja ng'okimye kusoma lahazima ogenda vaawo ng'ofunye ekyo kyennyini. Connecting. You are deceiving. Kale baako ky'ogamba abayizi bonna abali eyo abasoma abali badde baweddemu amaanyi olw'embeera y'okusoma gye bayitamu n'ebirala ebiringa ebyo. Nti ne wabawo omuntu yenna ng'akulemesa ekintu kyonna ebigambo bibaawo bangi boogera era nga bakyayogera ate okwogerako yasigala mu lubuto bwe yafuluma guma bakwogereko kitegeeza nti bagenda kwogera okusoma kuyinza okugaana leero situka ennuma ekula bigwo anaakola ekintu omulabirawa asooka olemerako wadde nga bigamba tebiyinza bivaayo ku mulundi ogusooka. Bw'atyo muyizi munnamwe bw'abagambye namale Reuters gemanya weebale kusoma. Kale mwebale nnyo mwebale ddala abatulaba wano e Uganda n'ebweru wa Uganda atunaddamu olulala ate atufunye omuyizi omulala naye atunyumize olugendo lwe olwaki olw'omuyizi mwera. Yo, platform your enjoyment. Kusama njagala ebisimbayo nze tonkoanga manyi